Rema Namakula chika bannaye finally amazina ava ku lujja afunye omusajja takyalimba noonya mukwano ba b2c mbalina ebyayo ebiwanvu era bikaabya n'amaziga ate ye asiyawa sb4 nekyalisi mukwano nabyo ebyabwe si birungi yadde n'akamu munnange yafuna ekimbe ekisula kimumala embiriizi kwegamba ate maziga meereere kingi saha naye mwina tomusubwa bad black ye bannange ataanyuma omwerabiddeko mu kavidiyo nkayina mu maaso awo bannange maama Jona kye yeekoze masolo queen aha enkoko bwana nenga mugamba mutya kansubire muli bulungi era ng'enkola yaffe babipenzi basaba video mugimpereka like era nensaba mukwano gwe wena kana kusubscribe ngano buyinzaanishasuvia ti mukwano giro subscribing era onyigire mu notification bell olina okusobola kimu kyonna kyemba nteekayo mukwano tube nga tutambulira wamu nyongera obbajjukiza nteze wano mbeera ne updates buli kadde buli ssaawa buli ddakiika nze oba misana oba kiro mukwano ye buyinzaanishasuvia aye abeera ne updates mukwano ye ate mwana mulenzi kingi saha oba zaakayo munnange y'omu ku babadde ku mukolo gwa wayiswa mufumbiiro munnange ono ye yabadde bw'ati oba y'omu ku bayimbi ababaddeyo naye munaye basho enyirozi be ennaku zino mukwano nabagambye obusungu bungi era oba obagenda kitono obagendera ddala mpola munnange kingi saha bakubuuza ezo ngoye zewayambadde nga bo tebazitegedde munnange obadde olaga ludda wa obadde ogenda kuyimba mu kazungu kamu obadde ogenda mu kaliyoki munaye kugamba bye biri ku sayidi ezeyo basho enyirozi bagamba munnange bambi bayamba okole ki bagamba obanyonyole kuba bo tebabitegedde nabagamba ennaku zino banyiivu ennaku zino ate kyonna ddala ku kintu ky'ennyambala olemwa munnange tubadde tukyali ku bya Hajjati Kuluthumu nze munaye basho zimunsobera omuntu kasita ayambala obulungi n'anyuma mbu ate ayambadde bubi ate biki era temubula kantu ke mumulonda kati naddala ng'omukyala Hajjati Kuluthumu munaye ne full figure bakyala bayambala bulungi nnyo engoye zaabwe empanvu kugamba ebeddala ng'abakyala abakinga abakyala obuvunaanyizibwa naye munnange mwaveeyi ne mupoloka omugambo ogutobomoka ati munnange simanya Father Christmas ati banaye temutawana kugula Mukama Katonda kati munaye kingi saha mukwano bakubuuza taata wayambadde biki ebyo munaye bakubuuza mu busungu obw'ekitale nnyo munaye ennaku zino basho enyirozi bo munaye tebakyategeerekeka naye ye munaye yenfunyeko leero ate ye full figure agambye mukwano abasajja babbi mujje mu kamwa kammwe nti kuba singa akwatako omuntu yenna gaddemu okugamba mbu omuntu yamutungira engoye ezo simanya asaana kufa omanyi basho enyirozi bagamba nti omuntu eyatungira full figure ezo engoye mbw asaana kuwa butwafe naye bannaye omukazi ayambadde bulungi anyumye omukazi ali red carpet nga mugamba nti omuntu eyamutungidde ezo engoye ddala bamuwa obutwafe amazima ddala nkimanyi nti Mukama omumanyi wenzijjukira gye wanzija abalala gye wabaleka naye bannange ofunangayo akadde n'olowooza gy'ovudde ne weebaza Mukama ne bannange nawe kati ezi nnyimba sooka weebuuze ndi kuyimba zaaki wabula nno bannange naye nga munnange aba b2c mukwano bababuuza gye muli bannaye mwalidde mwanywedde mwafunye kabasanyusaamu munnange bongedde obbajjukiza ne babagamba nti bo obulungi bubaluma ku mutwe ne ku ttama naye bannange naye nga bambi ofunayo akadde awo ne weebazaako k'Omukama bannange tuva wala ate katuna kyonna kyo nkiyingizizaawo wabula bannange anisha naye nga munnange bebyo ebiri esayidi ezeeyo munaye bano abavubuka babuzaabuza nnyo abantu okitegeera kati ono asookedde ddala yona ayimba eddoboozi eddene okitegeera yayimba lololo yayimba nga gravity nga wizo kati ono addako munnange ow'ebitiibwa mukwano gwa Nabatanzi Diana oyo yayimba baliyita ddoboozi lya ggono oyo yayimba ery'eggono kati ate munnange ono omulala era obulungi gwe buluma asemba ye Juliyo munnange ye yayimba mbu ngambye ng'omugenzi muwoze leediyo naye munnange babatumidde babagaye bannaye muli mutya babagaye bannaye bubongera obbategeeza nti obulungi bubaluma ate era tebubeerumisa munnange ate byo ebiri ku sayidi ezeeyo naye nga ofunayo akadi ne weebaza Mukama kyokka bannange
Gaata agenda kamawulire agaliwo ye Asiya ne Charles munnange bano abantu tukimanyi bulungi nnyo nti no bafumbo yes wadde Asiya afumba obufumbo abwegala atabwagala naye nga baakola embaga era emikolo mwagire baawo era munnange yaliko emperekeze yali Phoebe ye muntu yaliko ng'emperekeze ne munnange agaliwo ssaawa zino bambi omusajja Charles mulwadde bambi alina ekimbe ekimuluma ekimbe ekitategeereka era gwe wena ayagala okulaba eyo interview genda ng'omaze olaba wano ewange ng'omaze olaba gano aga Anishasuvia genda ku YouTube ku channel ya mwami sb4 ojjalaba ebisingawo awo era kankuweko ka video katono bambi ng'omukyala Asiya ali kusabirako bbaawe Sabira wano mu linnya lya Yesu. Mukama agenda kukuuma bulungi nga tolina ekirwadde kyonna nkigoge mu linnya lya Yesu. Amen. Ekyo kyonna ekirwadde ekikuluma kigende mu linnya lya Yesu. Era nkusabidde mu linnya lya Yesu. Mukama mulungi. Essaawa yonna. Bya byasiya ne Charles nga tubitadde ku bbali ate munange ye mwana muwala Evelyn Walema Evelyn Namulondo munange ye ali wano yeewera agamba ayagala kulimbaga kwegamba nga yo mu Uganda tebanga namo kwegamba ebeerewo ng'eyogerwako omwana n'omuzukulu kako ka video tweyongere njagala ndeeta omukolo nga guyugumye si ng'ensi yenyenya ani gw'oyagala akufulumya abakunfulumya amba njagala mba nfuluma bwe pata Princess Juliana Kanyomozi aba kyafuluma pa Rema oddekawo lwaki Rema si yasoze nkwana nti Rema metroni wange Rema Namulondo da she's my metron yeah kati jukira liri Princess waba nfulumya metroni aba ino kubaako Princess aba yakakumala bali pa metroni yenyigewo munnaye Bazi Black oba Mama Juna kye yakoze ku Faganiza akyukikabuka era ngenda kuteerako ka video ke mukwana oluzungu kiriya enjogera lekaleka era yes genda kwogera bingi wabula kamukuteerako kuba nyuma nawe omwewuliridde nyabo enviri zo wazirabye muziraga abawagizi n'abatayagala n'abasajja abankyawa mubalage wenfaanana n'obwala ya ku myaka 33 kuliko buddole wabadde otusuubiza okujja ne Jona ki ekyatuuseewo ate I have realized that you people, you might molest my child and I cannot, What do you mean? molest my baby. My Jona is 13 and is tall, I cannot bring him in the media. moleso botegeeza Kati gwengo oli muwala muto, how old are you? 20. Osobola okukozesa omwana wange n'omwekozesa. That is molesting. That's what I mean. omulabiddewo n'omutya Yeah, buno bumalaya ate already they are sick. So omwana namuzaala without any infection, without any disease. So there is no oli mutono amagumba gakuli kungulu mukwano. yani asinga obunene No, ye muto ali myaka 2 ndi myaka 33. naye mwengana size No, musinga. Look at me at 33. Yeah, look at me at 33. modeling at 33 simanyi oli N'abaana bana. lubuto Mukwante bikwatako tolukolanga. owayi watandise Kyotateekamu tokibuuza. ennaku zino tukulaba modelinga watandise obwa modo I'm just being so class. Anti nywedde kawayini. Ate musanze olina buli buwayini obuli classy. Yeah, I've been saying to Serena. Okuva ku manzi. Okay. bali bulaka ng'onyumya nnyo Nchi. Kubanga azinkola ansasuza teyeetaaga kalango. Akolaki? Ansasuza. Za $10. Olinga amatako. ng'onyumya nnyo Zembera zange. For the first time, by the way, I feel proud of myself. I feel so marvelous. Oh, why? I feel, for the first time at least, yeah, I'm dope. I'm sustained.